ono ogamba otya? Nakulu amasanyu. Okay. Tutandike ku video shoot. Yo mami lwaki omulese mu video? Leero twasazeewo tukozese omukazi asinga obulungi mu Africa. Okay. Kubanga Africa nnene naye abakazi nabo bangi naye okusanga asinga obulungi okumukozesa mu video ngene no video ya data agira ddala omukazi nga ddala yeye nga yasinga obulungi kati ali wali andisinze bolabo. Totidde. Ate nga ntyaki kati video kati ne bwe mba ntya nga video ye kubanjiza omukazi asinga obulungi ogenda kikolera ki? Okay. Tuba ino mukoso we no musamu. Okay. Omukyalo badde naye nga utomwagala nnyo mu kamera ogwamwereetedde. Yansabye yaŋŋambye no video nawulidde best ayagala omukazi omulungi nze tondaba ne mugamba kituufu nabagamba bw'anaasalawo nayagala salawo wagituuse ku mutindo gw'olina okubeerako. So best akayimba akawandiika kamuweereza akayimba kano nakawandiika through my daily experiences kuba era and reminding ebintu bingi byenyimba mu luyimba luno anjagadde tubadde naye tutobye mbingi fesi ya malayika akabina kwekali alabika bulungi ate asaanidde amanye tirevo gye yawanika kati ate eriwa ate I've seen them come but I've seen her stay. So tewabaddeyo perfect candidate okuleka mimi yennyini era ndi musanyufu nnyo okuba nti yayagadde okubeera mu vidiyo eno ndina musanyufu nnyo okuba ndifunye omukisa nengimusaamu era nesunza abantu okugiraba naye kansubire musanyufu era nga bwe tutambula era sinakusuubira nkimanyi musanyufu. Tuveeko ku nsonga y'oluyimba tugendeko ku dokita waffe mukulu waffe embeera gy'alimu ali atya Dr. Joseph nakensembya okwogera naye nga bamudischarginze obujjanjabi bwe nga banaga agenda onoonya obujjanjabi obulala ewaka oyongereko nawe okwerwanako nga bwa reporting ew'omusawo mpolampola so embeera yabadde nnungi nga musanyufu namulabye yakatadde ne ku Instagram oba mwakalabye yaman ng'alaga nti he's in good condition. It's always nice to see the doctor in a good condition. Okimanyi oyo hero waffe era mentor waffe so bwe mulaba nga asanyuka lyessanyu lyange nange era nasanyuse nnyo era abawagizi ba Dr. Chameleon abawagizi ba Mayanja family yonna at large. The doctor is up and running and he's alive and kicking. Last I saw him smiling, so let's add more prayers. Okay. Awe bali bakamulongoosa like 2 days after the surgery yagenda ayimba Toronto abantu ne balowooza nti ali mulwadde kaali kabadi ebigambo ne bitambula bingi. I don't think twagenda ne tufuna actually ekizibu mu family mukulu waffe Humphrey naye yalwala mu time yemeeyo Humphrey yafuna operation but Chameleon yalina complication health complication mu lubuto era n'agenda n'asikinga medical attention ku malwaliro agasinga obulungi ageri ali okumpi. It was a case of emergency essaawa eyo ne bamuwa treatment era babasawo bamwekenneenya ne balaba nga is good to go back home ne bamusindika ewaka okulaba ndowooza nga agenze n'abaweereza kubanga ate omusawo amala okuwa orders kati orders y'omusawo ze yamuwa yakola ki yazimanya otusinga. Video yafulumya ejjo nga yeetondera abawagizi ne komenti ezi bazitatya embi zisinga ennungi saba mu nsonyi bennasobya bennanyiiza tukwatagane anti omanyi okwetonda kiraga wa gye wakulira omuntu okwetonda kitwala n'amaanyi mangi kiyinza n'okutwala amaanyi mangi okusinga ebirala okwetonda naye ate n'okusonyiwa nakyo kiraga gye wakulira ebyombi bi reflectinga wa gye wakulira naye ng'omuntu eyeetonze aba amaze okukola paati ye n'omuntu asonyiye naye aba akoze paati ye kati omuntu tasobola kukola paati zombi naye nga yaplause him okuvaayo neyeetonda it's always a good deed kiraga nti omuntu yakuzibwa bulungi omuntu eyeetonda aba atasobola n'okusonyiwa naye waliwo omuntu nga teyeetonda ate nga tasonyiwa so naye aba mulala so at least yalaze ekifaananyi ekyokuki kyokwetonda nga mukulu waffe bw'aba alina be yasobyeyo omuntu ate teri muntu ali perfect so bw'aba nga era kyobola abakatoliki buli ddakiika baddayo mu kanisa ne beenenya
ne faza n'akyuka ne baleeta n'omulala naye n'awuliriza ne mwenenya so kubanga tetuli perfect kyovola ne mu ddiini mwekiri so kyakabi era big up Chameleon kikolwa kyavuma era tokomooka ate just kyemugamba talowooza nti ate bw'aba yeetonze nti kati ensobi zikomye kubeera atali perfect era akyasobya so yeetegeka okubanga era akola ki bw'abanga alina amaanyi ago agakozesa ennyo kuba weapon y'amaanyi okubanga oli mwetowaze kiraga obwetowaze tukomewo ku music ofulumiriza akayimba akalungi n'ennyimba nnungi nnyingi naye abantu batuuka ne babafutyanka ng'olimbawo lulungi natasalu ku playlist awo Mzee Manja oyo agambira abantu babayinako obujja babayinako obukyayi nenge anti kati toyinza kudda ku bantu bano bye balowooza abayina embeera yonna olina kulowooza kuba kwagala kuba bw'oba osimbula ffe nga tutandika abantu bangi batugaa tetusobola ne mwalimu n'abamu famire bennyini ate emikwano egimu gyatusitula nnyo so toyinza kudda ku bantu kyeboogera abantu amaaso g'omuganda gali mu ngalo omuntu amala alabako music nze olimba kasanduta okuva mu studio kati nga luno olimba lutishuting olwayeggwe nalutabuti ku albamu yange ya Loverman abantu balwagadde byabwe you can't stop good music media nyingi toyinza kwesiba kuomu olaba ngono takuwamu ng'okwatagana nakuwamu nze solution yange I love to work with everybody but unfortunately nga Mzee Manja wagamba tosobola kubeera ng'osanyusa buli omu ate okulemererwa kwe kugezaako okusanyusa buli omu so nze music wange muyimbira aba ne mubalaga era ozondaba ne ku concert yange nga mpita bawagizi baani bapala so toyinza kukakamu gwe ng'omuntu omu toyina yadde amaanyi agajja ekiyenje mu nnyumba yo n'okiyingiza ekivulu nga tekyagadde ne bw'okiteeka ku mulyango ne bakusiba ssente tekiyingira so still n'abantu weebali ate abantu betuweereza ffe tuli ba public service so ndi omu akola epaati egwe kasita obanga okoze eyo kyekisinga obukulu ndowooza akufalaso saakubuuza ekibuuzo omuyimbi Clever-J omumanyi omumanyi nga muyimbi omanyi nga muganda we byombi enkolaganya muyimire era yeeyo gy'ogambye ojodde ogyogedde nina kyesise ekibuuzo ekirala Big Eye yavudde n'ateeka ekiwandiiko ku mukutu gwe gwa Facebook ng'agamba nti yeebaza Dr. Jose Chameleon asinziira ku luyimba lwe yayimba nti basiima ogenze mu mbeera eno gy'alimu ke kaseera ke yandibadde avaayo kubanga agamba nti amwebaza okubanga yamuzuula nti ani amutadde Big Eye yamusayininga in fact yajoininga Leon Island 2008 nga lwayingira n'agamba nti yeebaza nnyo Dr. Jose Chameleon okumuzuula nti alina talent era n'agamba nti superstar lwaki avaayo essaawa zino okubanga no ekintu ekyo kiri realistic bannayuganda tulinamu tendensi pakusa abantu okukola ekintu buli omu alina timing ye okitegeera buli omu alina timing buli omu alina calling ye ne time ye kati bw'abanga this is the right time for him ekirungi kyeyakoze kirungi era mmunyumirizaamu kyakabi I respect that kubanga buli calling ye kati lwe yazze kitegeera ate era musajja era abadde abagamba n'abagaa Chameleon yaŋŋamba Big Eye oyimba amaziga ne gampitamu bali babadde ba mukwano he has respect for him yamugamba maximum respect so toyinza kudda ku ekyo n'okirabanga kyakuzannyisa ddala kubedde eddoboozi lyoli kukyaliwo ayogera mumwesiga byayogera nti abayimbi abamanyi abayimba obulungi bw'aba agambye nti onayimba bulungi aba alina ensonga ate bw'aba agambye nti yayitako mu kibiina kye ekitegeeza alina ekyama kye mutannazuula kye mulina okwetegereza so kyakabi naye mumwetegereze kubanga eriso ly'omukulu oli muyimbi era big up wabanga yavuddeyo n'agamba kyekyo ate kati nze nziramu ebigambo ebyaki nga tumaliriza just ebibuuzo kimu babibiri ekisookera ddala ku nsonga ya Clever-J yo family alinayo ekivulu nga alina kusomeza ekeeka wamunaana wa September something like that alinayo ekivulu maaso awo given the fact that mbuno waliwo a lot of ruckus between him ne Chameleon nga woomanyi byali mawulire then your own son mutano wa Chameleon mutabani we nabayo n'agamba ayita mumanyi nga part of the family atwagala tulambulemuko katono nnyo even in introduction za family zabe tutanya nnyo mulanga bamuleeta close enkolaganayo palaso Mayanja family ne Clever-J n'ekivulu kino what is your take okuba Clever-J nga byokola ekivu essaawa zino that's my first question mwagaliza buwanguzi kyekyo ebirala are you coming in to support ekirala okuyimba and all that inshallah na Mungu yagera byonna tupanga naye apanga
nze entegeka zange nnungi bwemba wendi why not naye nga inshallah alhamdulillah buwanguzi bwerere bwe musabira kitegeera yaman. Okay, Palaso ekibuzo kyange nze kiri nti abayimbi bazenga bacomplaininga they do poor videos nga bekwasa tefina sente abo ne batandika n'okwekwasa ebintu ebirala tugende mu copyright gye batufuna sente kwa kasente okapulwa kubanga okola class music videos buli kaseera. Abawagizi bange banzikiririzaamu, abawagizi bange banpagidde bagula music wange bajja mu bifulo byange bandaga omukwano ate nange ndi musajja mutetenkanya music gwe mulimu nina emikwano so mbadde lucky Katonda ankwatiddeko si byangu waliwo n'abaziina batasobola kukola bino kuba ebimu tebigulwa ssente ebimu it's the art and the ideas so Katonda nnyambye n'ateeka mu position esobola okukolako bino byenkoze eki byenkozeeko. Diamond Platnumz yadde mu Uganda recently and ekimu ku kyanotize yadde East African artist integration ekiyinza okuba nga kipushinga East Africa ngaola West Africa ebakoze ekyabwe ne bakipushinga. Njagala otubulireko ku what is your thoughts ku kintu ekyo, what are your thoughts ku kintu ekyo kya East African Artist Federation oba integration erowooza kiyinza kuyamba kitya Ugandan artists okulaba muno okupushinga East Africa nga yo n'ekisembera ddala federation yammwe mwatandise okukola ebivulukunyisa nga initiative eyokukomyawo abayimbi abo oba okubayigiriza live music kuba gwe omanyi okuyimba live music? Ekisookera ddala ekya East African Music Federation ekyo ekintu kyetaagisibwa era kyakabi nnyo okuba nga kivudde mu Diamond kubanga Diamond Platnumz y'omu ku bayimbi mu East Africa abasinga amaanyi ate y'omu ku bayimbi ababadde baganye okukola njagamba oba baganye oba badde tebannafuna budde sijja kugamba kugaana kuba mba musaliddewo naye abadde tannafunawo obudde bukolaganako namwe bayimbi banne mu East Africa nga boolaba mu Uganda oba even ne bootunula Kenya you might be surprised oba when you look around so kyakabi nti buli omu atuuse mu time wawulirira nti nno okukolagana nga ba East Africans kiri powerful. I think ne federation ya Uganda ekyo kyeriko ekya Musicians Federation bayimbi kubeera wamu kubanga tumala okubeera wamu nga Ugandan Musician Federation tupluginga mu East African Musicians Federation opportunities ezo zetugezaako okulaba nga tusika zibeere wamu. For example nja kugamba otuuka mu nsi nga eya Diamond Platnumz nga Tanzania n'otuukayo nga music weyo bennyini abo nga naffe wano e Uganda music waffe percentage tukubye endongo erinnye nga foreign content afuuse mutono kati buli omu kitandisa omulaga nti kimu affectinga mu position ye kubanga market ffenna etumala ate yaffe so etubanga ffenna tufunyemu embeera ekwatagana nga abayimbi nekiviira ddala mu ba legends nga bola Diamond Platnumz nakyembracinga najja na preachinga the same gospel kitu ekyo okuyiga kyamaanyi era tutambulira awo I think obumu bwe businga mu East Africa wano regardless of entalo oba obutakkanya obubaawo wakati w'abayimbi but guno omulimu ffenna tuli baki bayimbi ffe tulina okugukolerera gubeere nga gutambula nga bwe tukola ki bwe tugwagala n'abawagizi bafune ekyo ekibagwanidde okuva mu ffe. Twogereko ono omulimu lwa ghetto gwakuddeko gwe bayita Gaza gwotera obeera naye Fiki Gaza nno simumanyi nnyo Fiki Gaza mukwano gwange bw'atyo mukwano gwa Chameleon gwe namulabira naye bambi unsurprise nze mbadde nga naye awo nga ngamba music naye yakubye oluyimba lwe bayita Banana oluyimba olwo lwantakinzeeko kwe kulukolera challenge n'enduzina era nayagadde omusinkana mulabye mu invite nze leero najja ne ku set Fiki Gaza aliwa yeah man Fiki Gaza ono blessings my brother yeah man Fiki Gaza yakubye akayimba akalungi bakayita Banana to the world nasazeo sisamu kuteko Fiki Gaza akola bibye naye nasazeo ndi fan we nasazeo akayimba kannyumidde ng'omuntu era Fiki Gaza yono akayimba ka Banana kannyumira era big up my brother just nkuyise kubanga bakubuuzizo babongeko Timu good music